Alex Waiswa Mufumbiro gwe tuli naye ngono mmyuka wa mwogezi wa kibiina kya National Unity Platform atwalabye akawungeeza akajjo ng'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayasinkanye ababaka ba Parliament ab'ekibiina kya National Unity Platform babadde mu kafubo era ebimu ku byavuddeyo nti bayongedde okunyweza empagi okulaba nga abakulembeze ba National Platform tebalya nguzi era nti anaakwatibwa ng'alya enguzi kakumujjootuka. Kati nno waliwo ebyama ebimu ebadde tebyafulumya olunaku olwajjo olwaleero oluvannyuma lw'okubisengeka obulungi Alex Waiswa Mufumbiro asazeewo ajja abitegeeza ensi kati nno yangu watuula kalira tufune ebintu bino ebyabadde mu lukiiko olwo ebyasaliddwawo ebinene ebizitowa baba ono Kyagulanyi muzibu ensangi zino si wa muzannyo kale katugende tufuneyo omukulu Alex Waiswa Mufumbiro atugambe ebimu ebikusike ebyabadde mu nsisinkano eyo. Okujjako oluvunaanyinyo mwami Abedi Bwanika atalubaddeemu wadde yayitiddwa olw'obugwenyufu bwe yayolesezza naye amazima gali tufuula ab'eddembe. Mmanyi Abedi Bwanika oyo abantu tebamanyi twawulira era ne Dr. Hildaman muganda wange Hilary Kiyaga atangazizza Abedi Bwanika teyalinako appointment. Lwaki njogera ebigambo bino? Nawulidde Abedi Bwanika yakozesezza lediyo okusiga obukyayi okukonjera okuwaayiriza okulijja okulinnya okwonoona okuvvoola ku lediyo y'Obwakabaka kwe yabadde ate n'ataagambwako n'atayimirizibwa naye n'awaanibwa buwaanibwa ababadde mu program era mwena ababadde mu programu eyo ne mutavaayo twagala okubakwasa ekitiibwa kya Mukama Katonda kibalamuze kisa. Naye Abedi Bwanika abawuliriza bingi bye tusirikira. Abedi Bwanika kola olunaku lwayogerako teyalina appointment wa president naye yagoberera Hildaman ate nga ffenna president Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe tumumanyi n'amukkiriza ayingire okumulaba kubanga yali azze okukola ebintu bina. Ekisooka okwetondera Babi Kyagulanyi bwe baawamba Bobi Wine mu Arua nga bagezezzaako okumutta. Abedi Bwanika ne Bawolta Mukaaku baalumba Babi Kyagulanyi ewaka mu kaseera ako mwena ke mwalaba nti kazima ne bamuteekako enninga nti yali ava kukola Museveni yali agenze Magere n'amusinkana era n'amuwa ssente. Olunaku olwo lwayogerako yali agenze kwetondera Babi kubanga bye baali boogera byali bya bulimba byali bya bwebuusa byali bya kisiru. Olunaku olwo lwennyini era emboozi endala yaliwo. Ekiseera ekyo Abedi Bwanika yali ku CBS ng'ayogera ekigambo kimu mu kamwa ke buli ddakiika ng'ayogera nti ayagala tuteese ne Museveni era president n'amugamba nti tasobola kuba kyaliwe ng'ateesezza oba ng'alowooza nti asobola okuba naye nga yayogera ne Museveni. N'akimwetondera era n'amugamba nti kiriddamu. Ekirala Abedi Bwanika yali azze ewa president okumubuulira nti yali awandiise ebbaluwa esaba obwa secretary esaba obwa commissioner mu Parliament nti era naye yali azze okumusaba mu lwatu kuba yali amaze okuwandiikira secretary general. President n'amugamba nti tebigabanyizibwa tebasaba bisabe naye ekibiina kituula ekisalawo obuweereza. Kakati omuntu oyo kyabwebuusa bw'abanga kituufu pasita nga pasita yeekumye mutima agaana okubeera omugigi gw'abapasita aboogerebwako abali ab'obulimba. Abedi Bwanika tetujja kumwogerako kusukka awo kubanga yalina ekibiina eky'ebyobufuzi. Abedi Bwanika ye muntu eyasooka okuwandiika ebbaluwa n'agenda e Kololo n'agamba nti Museveni tulina buzibu wadde
ne Besigye bwe yagenda mu kkooti ffenna akalulu ke tumanyi nti Besigye yali akawangudde Abedi Bwanika yakuba ekirayiro ekiraga kyakalulu Museveni yali akawangudde akaali kamazima n'abekadde. So Abedi Bwanika abadde ayambanga General Yoweri Kaguta Museveni ebbanga lyonna okuba mu kalulu ng'Omuganda aspoilinge opposition obululu bw'abantu abalala kubanga baali bamukwasa narrative y'ebyobulimi azze afuna ssente mu ngeri eyo ng'akolagana ne Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Neera twebaza olw'okujja kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alaze ensi abantu bano bwe baali beekwese ku mazima ku musaayi gw'abantu naye nga malingirizi. Naye n'enkola ye ey'okukayanira ebifo tagitandise leero. In fact yali azze n'okwetondera, yali abuuza lwaki Mukaaku teyafuna kaadi. Naye ffenna tumanyi nti Mukaaku yazza emisango nga mukulembeze w'akakiiko ka byakulonda kati abamukubire Lubaga. Kati abamukubire wa? Lubaga. Kakati y'oyo Abedi Bwanika. Bwe twali ejjinja Abedi Bwanika yaleeta ekintu ky'ebiteeso ekyogamba nti buli omu alina interest wabeerewo okugabana. Era DP Union ejjinja lwe yakoma. DP Union ejjinja lwe yakola ki? Lwe yakoma. Kubanga bye baayogerako byalaga nti byali tebisobola kutuggusa. N'aba n'ekirala ekizibu nti lwaki Bobi yali amye Mabike kaadi ne bagiwa Nyeko. Nyeko yali ku ground. Ate omuntu yenna bw'ayogera ku people power ne boogera ku kaadi singa twali bakuwa kaadi nga tugabanga be mu Makinje kaadi etegenda ba Mabike lwakuba nti bo bakubi banduulu bakubi bakerere bo basanga baspoila gwe teweewuunya lwaki ebbanga lyonna bazzenga beegatta ku bantu ku Bannayuganda bagenda ne bakwata Bannayuganda batandika Sebagala abo abantu ne beeyunga ku Sebagala paka ku ttaka. Besigye ne bamweyungako paka ku ttaka singa teyali w'amaanyi kusigala ng'ayimiridde. Naye byonna baabikolera Bannayuganda mbimanyi. Bo buli kigezaawo okumuiruka Nakyemalira yali yabateekateeka ngeri gye yabateekamu endowooza segamba nti Bannayuganda nti bano bamulamwa bamuzinzi naye nga tebalinamu muzinzi wadde baliira muli kubanga baludde wano ng'abantu babalaba etubulira muli mu kizuula ddi balira muli anti kati n'ebikolwa byabe kati byongera okukakasa. Ate saagala ffe tubeere wano tugande gamba nti abantu tebaayogera batwaga nti abo ba bifo era ekibayombya biki bifo naye tubagamba tuli mu lutalo naye bo bayombera biki bifo. Gw'oyinza okuba nga oli MP n'owandiika ebbaluwa esaba obwa komishoni oba wasoma kale wadde yasoma byakujjanjaba mbizi kubanga bamuyita dokita abantu balowooza nti muyivu wa bitabo. Dokita wa kujjanjaba akuba mbizi mpiso ezigenze mu ttaka eringi era yabisomesanga nnyo. Okitegedde kakati bw'obanga tewasoma byakuba mbizi mpiso nga siri wasoma byakugobagoonya olaba bulwadde ki oba olina omusujja omanyi oyo Abedi bagamba mukujjanjaba omusujja gwa goonya tyanjabya omusujja gwa goonya. Kakati kyova olaba asobola okuwandiika mu by'abantu n'awandiika ebbaluwa kubanga ekitandibadde kigenda gyali nti guno omulimu tebagusaba buki busabi. Office ya Secretary General is a custodian of the entire party. Okay? It is kugamba naye ye Abedi obulimba obwayogerwa obumu tujja kubwogerako wano kubanga eri ku radio ya Buffy mulimu wano omanyi bulungi nnyo terina license kati mbutaba na license ate gwali ompuliddeyo nga njogerera ekigambo kyonna napaalo mwebale kubanga mwaba kunusulira nammwe kiri ekikookolo nandikoze ntya bana
nandikoze nti omulimu guno ogwa rediyo mulere tukweta maloboozi Paul mwebala abakola Paul radio manyi nti basula kiro na misana nti nayo babeerengereri gye banstopinga okujja naye tekijja kusoboka ffe wetuli tetuzirawo baba ffe tuliwo so n'agamba nti ekisiyaga ng'ekiruma rediyo eri professional teyinaamu muntu yenna ayinza kuwa an alternative opinion ffe wanabe naale mbaduka budusi si be baduka twakitandika nekyeyune ne baleeta omulala balina looya gwe baleetayo wano nti oyanaawaddawadda kunafuwa nti wano oido nasoolamu yagwaka yenna twaleetaleero bali omunsi tebe weeri wano naye radio professionalism bwe babasomesa amawulire babagamba nti galina kubeera balanced naye radio y'obujjajja yaliko omusajja omukulu ali myaka 6 omusawo w'emmizi ng'agamba nti NUP kibiina ky'abasiya nze nina empeta kale ye olw'empeta yesigiraba siyinzaga nti njiraba wadde pasita manyi beekyusakyusa n'agamba nti ate ye mwenyini ekibiina kiwadde $3,600,000 nga naye mwenyini mu mboozi gyali mu kunyumya ku leediyo eya Ssaabasajja Kabaka emboozi tewoomesa nakabululu be bagamba abo nti bayivu be bagamba nti bati nti muyivu atasobola ate munaye bamukola bubi amala okwogera ku Saturday yayogera ku Lwokuna yasooka ku bundi ku front line oluzungu baba yasoma lwa bisolo byonka bine by'abantu bamuleke so abantu abalina okumanya olukiiko kati leero olwa NUP era ababaka ne bavumirira nnyo enkola ya Bedi Wanika ate era ne bategeezebwa ebigenda mu maaso mu ggwanga mu butongole era bali wamu n'ensonga z'ekibiina tubadde n'ababaka 40 bulijjo mpulira eyo nti ababaka bagenze simanyi bakoze batya abamu bali Dokolo abalala bali bweru wa ggwanga kubanga tubadde ku short notice omubaka omu atabaddewo with apology ali mu ggwanga eyakamala okuzaala ye Honorable Flavia n'abagabe tuko kwa pamoja so babaka 6 bokka be batabaddewo naye ng'ate ababaka batabaddewo 6 era nammwe bannayuganda be mbabuulira amanya kisuubirwa nti abo bateekwa obuteekwa obutabaawo era nga ababaka abo ye Honorable ye mwami Lwanga Jimmy hiya ye natya adugumira iwe asa waleka kavuli asale kavuli iwe ndiye kavuli adugumira wabaddewo twakagabo tabaddewo oyo nayo kimanyi bulungi nti ali proven casualty tewabaddewo waliwo ekisajja eyo kiriro Ntebe twakola ensobi eyo twagala okwetondera bannantebe ne bannayuganda kuba twamulaba naye olw'omutima gw'okwagala okusigala ku ekyo kyetuzimbye ekyensonga ekyayitawo ng'ekizibu naye tujja kukisolovinga era twetondera bannantebe tujja kukitereza mbwatekamwa era yetakamiddwa tewabaddewo mwami Honorable Mpuuga tetutegedde abadde Ofrada ennaku zino essimu ze teziriiko yafunamu ku bizibu atwala $5,000,000 zire talina kutwala kikyamukaluubiriza okuzizaayo okusinziira ku kibiina kye kimugamba oba okulekulira oba okwetondera bannayuganda ebyo byebimu ku byasuubirwamu singa anaasigala ng'atambula ne bannayuganda naye tumanyi bulungi nnyo nti waliwo ate amaanyi amalala n'emisambu emirala egimukaluubiriza okusalawo ekituufu twongere bannayuganda okumusabira kubanga bwe yali ku CBS yagamba nti sente tazifunanga naye omwogezi wa Uganda owa gavumenti ya Nakyebale ofuna opondo
ye kyamusima tukamuna bali bakali mu kobati agambazimo tabogera yakwati besente yafuna olwamala ati nti ate tiyafuna wali wazira na sente tezaliwo naye obwangu bw'akasiimu bawandikire sipika yawandika ebbaluwa negende ewa akulira sako ya palamenti ne bamuwa sente ng'ejambi yenyoke Masaka n'Amasaka bali mu kutemwatemwa MP waabwe w'ekibuga Mpuuga alina kisawo anoonya amateeka 5 Mpuuga tabaddeewo muki atabaddeewo omulala atabaddeewo abadde honorable Bebo ndowooza manyi era simangi gundi abaddeewo owa komisawo kazi otabadde wenda obwine lyolesi agandi ni bwentagaleeta wenda ku mwoyo baire nuyolina neryo oyo muganda nange anti oyo mwerabire engeri kyamuganda wange naye tabaddeeyo so naye nga olukiiko lugenze era ababaka ba palamenti ne bakuba ekirayiro ekipya nga kye bakuba ejjinja katulina ne kavule second declaration ekirayiro ekyo nga kigamba nti tebakwatanga ku nguzi tebesemberezanga enguzi tebakemerwanga olw'enguzi bayimiriranga ku mazima n'obwenkanya leero bazeemu ne bakuba ekirayiro ekyo anonymously era tubitadde bannayuganda mutegeere nti ebigambo ebibongoosebwa ebitambuzibwa nti tetuli in charge the affairs of the National Unity Platform byapa byabwewusa byabujega naye tuko kwa pamoja ffe tukyatambuza ekyo bannayuganda kye baatutuma kye baatwazika okulaba nti twenunula ffenna nga bannansi ensonga yazaako okulabira bya Mpuuga bayogeddeko ki azaako ye commissioner designate tulinze okulekulira kwa honorable Mpuuga tutekeyo erinnya naye tujja kusala entoto zonna zetulina okusala okulaba nti embeera etambula nga bw'erina okutambula kubanga tulowooza nti omulimu ogwali gwamwoba yali agukoze bulungi era mu kugukola obulungi tukakasa n'okukakasa kwonna nti ajja kugenda ddemu akola omulimu ogwo. Honorable Zaaka mpuliriza yagobwa ng'ennaku z'omwezi 10 Maachi ne batuula ne beewa ssente omudido ennaku z'omwezi 6 May naye ekyabalemesa ndowooza okutuula amangu kwe kulwala kwe kufa kwa Jacob Oulanyah kubanga bwe baamala okuzika Jacob Oulanyah commission bwe yaddamu okutuula yeewa bimuli ekisinga otuluma ku Honorable Mpuuga nti ye bwe yali ayogera ku CBS yagamba nti yali emirimu gyonna gy'abadde akola giyimiridde omuntu ali leader of opposition aba alikola mulimu ky'omulala tetukutegekeranga kukubeera leader of opposition twali tetumutegekeranga kukubeera leader of opposition. Mwami Mpuuga yalina kubeera prime minister n'ekifo ky'okulinda ebimuli by'obwa prime minister omanye ebimuli waliwo ebyabafu n'ebyabagole tumuteekerateekera ebimuli by'abagole bagenze kumutwala na bimuli by'abafu iwe tolidde eri ekimuli ng'ekyo kyamaiti ekodi wasitamu lusi mutaaku ayi mwena mutaaku naga nti kayongo jangu otegeka ekimuli tumuteekeddeteekedde banquet of flowers ebimuli bino ebyakaloosa ebiroozi ebiwoomu ebyomukwano tumuteekeddeteekedde ebimuli laba bwagenda n'adobonkana n'ebimuli byaki bya maiti kubanga yalowooza nti bino bye bamuwaddeyo ebisinga kasita nabyo bimuli naye enteekateeka ya National Unity Platform si yakubeera mu opposition kati omuntu yenna eyeesiima ng'alaba akitegeeza talaba taala muki mu maaso omuntu oyo aba tayinza kuba naffe mu lugendo luno omuntu eyeesiima naga nti nze kati wano wendi mpeereza bansiime okay kitegeeza butegeeza nti omuntu oyo aba talaba gy'alaga nti era wano bamuwaddeyo basinza okuba wati awalungi kyoba olaba yeejovaana
olina kaliko kantwala obulumbaganyi bwakoleddwako Namayanja Masaka. Mu bintu mwami Mpuga yasabira mu poliisi mu buwandiiki bwe yali asaba teyakoma ku miliyoni 5 naye yasaba okolagana ne poliisi. So tulowooza nti ekyo kimu ku byasaba kyeyakozeseza olunaku lw'eggulo nolaba nga teyagaso yakubiddwa mu bantu baffe ababadde batudde awali ne baluuni olukiiko lugenda kuggwa. Kigambibwa ttiimu ye era gye tumanyi obulungi n'eri endagaano gye balina mu kukaanya mu kuweebwa akasiimo nga batematema abantu b'e Masaka, kubanga oweebuuza lwaki yali apatana omusirikale, kubanga ye mwennyini agamba yapatana, he negotiated. Lwaki yali apatana omusirikale? For security purpose. From what? Ebibuuzo bingi nga ansa ntono. Okategeire. So ebyo byewalabye okutukolebwako ng'aba National Unity Platform. Naye ffe tuli bagumu. Ate twangangana kyemalira ng'oleeta bintu birala nsonga zino. Ffe tuli bagumu era tuli bavumu. Ate ekyasinze okunewuunyisa ebyabadde Masaka nga bigenda mu maaso batwebuuza ekibiina NUP ebadde ki bagenze okulaba nga tegino awo bayokolubu ekigere. Jenera wawulidde nti kyewayagaliza embizi. Kakati nze nyinza okwogera ku kyewayagaliza embizi. Bennyini bagambye kyewayagaliza embizi. Kakati nze yenteekateeka yaabwe. Kyewayagaliza embizi. Kakati nze nyinza okwogera ku by'embizi. Wennyini we beetadde we tujja okubateeka. Ekyenjawulo bwe nabadde ndaba omukolo gwabwe nga banjula onalebo kaka nti oyo azene abantu abazene onalebo okuva Kabale muwanike muwogane ne bawogana, abazene onalebo Isingiro muwogane ne bawogana. Sawuliddeko abazene onalebo w'e Masaka. Anti ankugambye ebyabadde wali gwe guli omukolo wagulabye yatuuse erukaya ng'ebigambo tebabimugambye ate n'asookawo omuzindaalo Sempejja nabo kwegamba tuli mu katemba. Naye bwe tukakasa bannayuganda nti otabayigula ttama, tetwagala nnyo okuwa bitalina makulu. Bali bagamba nti kati NUP Masaka etyayo ate lwaki munnaye tubagambe ki? Bo balina puroguramu zaffe, ffe tetufuddeeyo. Kati bwe tuba tutyayo katutyeyo. Tuli bano ffe tetutera kwanukula bantu ku budde bwabwe bwe batyo, kuba ffe tulina puroguramu zaffe ng'ekibiina. Tetuli nno bati nga bayinza kulowooza. Kyetukola tukimanyi, tukikakasa, kubanga ffe tetulina nnyo kya nkizo ku balala. Ekyenkizo kye tulina nti kyetulabye tukikugamba nti kiri bwe kityo. Abaali baagala tubyogerere wansi mu kapeti muki obi. Yowero Ssenyonyi akulira oluvuganya gavumenti mu sseteeserezo ensonga yazirese ku floor ya Parliament. Speaker n'abigoba. Era badduse wiiki meka? 2. Oyo yasooka n'agamba ku olwo nti kwegamba tebannafuna na narrative. Tubabuuza ssente nti homosexual, bababuuza ssente nti kadaaga, bababuuza ssente nti muhoozi, bababuuza tebalekera okwekwatirira ku muntu yenna. The accountability must happen. Ate ffe tukyali kituuza. Tugenda tuwulira abantu nga boogera ebigambo bingi ebiriwo. Mmwe munaasalawo obungi bwe tuwa bannayuganda okusinziira ku nneeyisa yammwe mu nsonga ze tuliko, kubanga ffe tukyazanya lebbaaka. Puroguramu ezo tunagikola munnange ejjudde ku ekyo, njagala ekyo kimanyi, kubanga tukyatwala obuvunaanyizibwa okulaba abantu be tubadde tukolagana nabo balinamu ensa okwetoowaza. Ate ffe tetusaba bingi. Iwe noonya amagezi oba pulezidenti omwagaana wa oba omwagaana wa aida atukobenta ensonga y'abannayuganda ojagikola.
Owayanga ni bainongo bagaine amagombe gali gali wabegomba yakati akinda kagamba kana nti owayanga ni bainongo bagaine kayongo amagombe gali gali wabegomba tusobola kubanga tugazibwa okusinga kono zino zikulu wajja mu Kayongo Hakim badini Alex Waiswa Alex Waiswa Mufumbiro mumyuka wa mwogezi wa kibiina kya National Unity Platform byebyo ebyavudde mu lusisinkano olw'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Bobi n'abaka ba Parliament ye omukulu Abedi Wanika ali mu bibonerezo awo n'awulira embaga bano tujja bakwata mpola pale n'abateeka basaanidde okubeera baagala nnyo mwena abaliko mwebale kubaako n'okutwagala Mukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo bwana bakkiriza namugereka batayi mweraba